Yes, nkwaniriza akadde kano gwe na following Fad TV nenkwebaza negamba nti kyamazima kiki wakola kya kabenya ate kya tabbu nnyo kubanga ogifollowinga naawe agyekumirako yasubscribinga tanaba kubanga osubscribinga naawe ateekateeka kubanga osubscribinga nkugamba nti kyewakola kya kabenya muwala wa Bugingo muwala wa Pastor Rosias Bugingo amanyikiddwa nga Doreen Gift Bugingo ono munange yakoze ki yalondeddwa ng'omu ku abakoze ki abasinze abasinze wali mu ggwanga erya America mu nsonga eza ICT era abantu bangi babudde nga bakola ki nga bagamba Bugingo simanyanga biki omwana wagaana okumufaako biki bantu bangi babudde nga bali ku saidi ya Bugingo abamu ne bagamba nti Bugingo omwana ye yamuweerera jjukira omwana ono yakyawa Bugingo olw'ensonga nti Bugingo ebyayisaamu nnyaabwe jjukira abaana abawala ne bamama baabwe enkolagano eba y'amaanyi enkolagano eba y'amaanyi abasinga bagamba nti Bugingo kitafali yeesiba ku mwana olw'ensonga nti omwana yakoze ki nti kati saawa zino w'amaanyi w'amaanyi wali mu Washington DC mu nsonga eza ICT y'omu ku baana abasinga obugezi era nga munnange embasi ye USA yamuwandiise yamutimbyeyo oba yamupostinze ku social media ando yaabwe ng'omu ku abasinze mu guno omwaka ogwa 2025 munnange bali mu nsonga eza ICT wali mu Washington DC mu ggwanga erya America wabula Bugingo atalina kuba ng'ayogera ku nsonga zino gezaako okumunoonya ndabe ng'ayogera ku nsonga zino talina kuba ng'azoogerako Bugingo essaawa zino ekimuliko kya mutabani we abawala yabavaako kubanga abantu bakulu Doreen Gift Bugingo yakyawa kitaawe kakati agaliwo essaawa zino abantu bangi babudde nga bagamba nti Bugingo agenda kutandika okwesiba ku muwala we olw'okubanga nti nno y'omu ku abasinze mu nsonga za ICT wali mu America mu Washington DC nze Bugingo naye byagenda okubanga ayogera ku nsonga zino Bugingo ne bagamba nti Bugingo bamukuba amasasi abaana tebaalinnyayo abaana bamukyawa omanyi okukyawa ate abaana banene beewonya abaana bakyawa ebiseera ebisinga walabira nti omuntu yakukyawa afuna obuzibu ebukwatagana n'ensonga z'okubanga oluzinga obulamu n'atalinnyayo oli mulwadde oli muyi ne bagamba nti teyalinnyeeyo manya nti oyo yakukoowa ti ne bw'oba ofudde tayinza kujja kukuziika bano abaana baakyowa kitaabwe ekyamazima kyo bamukyawa simanya bali musonyiwa eri abagamba mbu blood simanga amusaayi mukwafu okusinga amazzi simanga blood thicker than water mbu abaana bajja kumala basonyiwe Bugingo ninze ndabe still on YouTube platform bagita Fad TV UG Bugingo yadimandinga ayagala mutabani we n'abawala tabaliiko jjukira abaana bakulu essaawa munnange baddemba okwesalirawo n'okwerowooleza ndeetegeerera kakati ndowooza munaaba tayinza kukola ki tayinza kuteekawo mbeera neyinza kwagala kukola ki kubanga abalemesa okukola byonna bakola kye babaagala naye ng'abaana bo bamukyawa nze wembagembera nti bamukyawa ate bamukyayira ddala yabakeeta okuba nti nno yafuna obuzibu bw'ensonga z'amasasi ne batalinnyayo awo ennamanyira n'endaba ng'ekyamazima abaana baakyawa omusajja bawalabe bamukyawa ebyaddala awo enalabira nemanya nti bamukyawa naye nga mungera okubanga mugyekumirako n'okubanga mugifollowinga kubanga bagita Fad TV UG waliyo Fad UG News KBTV UG kosanikake RTV Uganda mufollowinga bu YouTube channels wange obwo bonna mujja kipingibwa nga muli updated ensonga za muwala wa Bugingo amanyikiddwa nga Doreen Gift Bugingo yamukwa abunanga abayitise engule wali mu America wali mu Washington DC nsonga za ICT Bugingo talaba kubanga ayogera ku nsonga za muwala we ono kubanga abasinga ne bamulinze era nkulankyawa okubaako byayogera tanabyayogedde talina kimu kyayogedde ku nsonga zino Bugingo yafuuse mukakkamu abaana munnange yakoze eki yagenze munnange abajja mu birowoozo mweraba